na bwire fede yoga Abubakar Sirunyigo ne Rebecca kusoma sicyangu abazadde mwebale kale NEMA egudde ekiyifiifi omugole kyagwa ku nkyakya yabba ku bantu abeesinza mu ntobazi luddawa katugulunge. Abasuubuzi n'abatuuze abaasenga ku kitoogo kya Lubigi mu bitundu eby'Ebusega bakkulumidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde okusanga amaanyi ku baavu abeeyiiya ate ne baleka abagagga abeesobola. Kati tuze mu kubonaabona nawe mulina kiraba eno ensi yaani kati wasigala kubeerawo beezi bwe tutyo kubonaabona nansi kati omuntu anaalyawa nga tuze mu kudaagadaaga bwe tuti kubanga sente zaffe ennyingi ezonoonese wano n'okubonaabona kungi kwe tuliko ate tulina abaana basoma naye kati tunabasomesa ki kubanga sente zaffe zonna zonoonese baziise bonoonye ebintu bingi. Bano okukukkuluma ab'ekitongole ki NEMA nga bayambibwako poliisi ey'obujagalalo wamu n'abasirikale aba KCCA bakedde kuzingako abantu bonna abaasenga mu ntobazi n'okumenya byonna ebisangiddwayo. Ffe Munnayuganda okumwawulira NEMA netali NEMA bitusobera tutandikirewa era tuddewa y'omuntu agoyingewa bannange Bannayuganda mutukwatibwemu ekisa mufuuse Bayisirayiri na Bapalesitayini butabako walumirirwa munne. Ekyapa kya wano kya myaka gya 5 nga NEMA tennaba kubaawo kati osobola kugamba muntu nanyini alina kyapa nga kikadde ate mumugobaganye. Bano ababadde ne biweetiiye bakoonye ezimu ku nnyumba mu kitoogo ne ziyiwa ku ttaka embaawo z'emiti bingi biziikiddwa mu ttaka ekireetedde abasuubuzi okukolimira NEMA. Kanye bwe baba nti bagabira abayinvesita n'abeebaseemu baali badde babaleka awo ne batayiza bwetayize bwatannazimbwa. Abatuuze mubasuubira ki mu kitundu muno mu Afirika oba mu Uganda? Malia wefa okuyita wenkya waliwo kampuni etaddewo biki bonga bayite budifuze sente. Abafumbatto n'ennyira mu kitoogo kino balabiddwako nga basobeddwa n'amasefuliya gaabwe ag'emmere nga goonooneddwa nga n'abamu kibawalirizza okugiyiwa beetaase. Bwe batuuse mu paakingi za biroole Bulenga bino ebimu ku bikonteyina bitikkiddwa ku kabangali ne bitwalibwa ate zisoweya z'amasannyalaze zaabadde bakozesa nazo ziwanuddwayo ne zitwalibwa abaawumeme. Meja Joshua Karamaji akulembeddemu ekikwekweto kino nga ye maneja wa UPDF ekuuma obutonde bw'ensi agamba abantu bonna bazze balabulwa demolition bajjamu abantu naye abantu bagenze bakomawo mpolampola ab'ebiroole aba taxi abasuubula embaawo abasala emiti bonna obalaba nga bwe babadde wano tuze nga tubawoninga mpolampola okuvaamu naye nga baganye. Bw'abuuziddwa ku makolero agakyagenda mu maaso n'okukolera mu ntobazi ayogedde bw'ati. Program ey'okugyawo ba factory that program ejja kujja nga tufunye instructions from the minister. Tuzimanyi factories waawe ziri naye tulina okuwandika report zaffe wa minister then natuwa go ahead. Byakayanja Amon, Crossroads TV, Omunnyo.